Abana Uganda abawangalire Dubai, Abu Dhabi. Mwakisusiza nnyo temuyinza kumanyira president w'abankuba kyeyo Calvin Kayanja. Sitera nnyo kuba na budde kwanukula abantu batali informed. Naye engeri gye muli nti muli banna Uganda ate era nga nze alina okubategeeza nsonga kizemba njogerako kati geegano ono ye bwino. Ndabye abavubuka bangi nga muvaayo ku nsonga ze mutategeera. Bwe nvaayo kugamba nti ba human traffickers bakukusa abantu wano ne babatwalira ku medical certificates ne results eziri forgery mbani ne evidence ku kyenjogerako. Namwe mukimanyi bulungi mukukusibwa ne mugende Dubai ne mutwalibwayo nenga bakututte ne bakuwa ne certificate ya COVID ne bipapula byonna nenga tewali nawe bakukozeeko test yonna. Mukimanyi bulungi era mukimanyi era abo bokka abaswaza stani be bajja okuvaayo banjulire. Naye olw'okuba waliwo abavubuka bano abeerimbise mu kwonoona buli kimu kyonna opportunity Uganda gyefuna okulaba nti bannayuganda bafuna emirimu. Kati baakoze obuvidiyo baagala okulaga nti Dubai yaggaddewo ku lwa Museveni. Wano njagala kubannyonnyola era mbajjukize nnyo. Bannayuganda baali bagende Jordan. Nga Jordan etuwadde opportunity abaana baffe bagende bakole. Abantu bano empulunguse abantu ababi ba human traffickers nga bakukusa bannayuganda nga babatwala ebweru nga tebabakebedde abaana ne bagenda n'endwadde. Jordan neggalawo Uganda lwa bannayuganda kugenda mu Jordan na siriimu na birwadde bya bukaba. Olwaleero munnayuganda tayinza kufuna visa ya Jordan. Lwaki temukyebuuzaako nti Uganda lwaki abannayuganda tebakyagenda mu Jordan? Kyekintu kyekimu kyekyagazaawo opportunities bannayuganda okuba nti bagenda mu Oman n'amawanga amalala mangi. Ate era bwe tuteddeko gavumenti ya Uganda neetasitukiramu kulaba nti yesinga okuganyirwa ng'abantu abatono nnyo batattana opportunities. Kati yo Dubai yatuggadde lw'abaana kugenda na fake COVID results. Namwe mwenyine abali Dubai mukimanyi bulungi abakukusibwa ne mutwalibwa tolinawe bakukeberera kintu kyonna ne bakuwa medical forms ne certificates eziraga nti oli negative. Babadde babakwatira ku kisaawe Dubai nekalinga costis netandika okuteekamu esene empitirivu batangira okubeera contaminated mu bantu baabwe. Okitegeera bulungi. So Uganda bwetavaayo nga bwe nakugambye ku bantu abali enguzi ku kisaawe nga bakolagana ne ba human traffickers nga bakozesa amawanga gana gatuwa opportunities omuntu nakukusibwa abantu ne bajjibwa mu kyalo nga tamanyi Kampala naye bwagenda Dubai ku visitinga. Era nawe officer ali ku duty nokkiriza omuntu ekikula ekyo. Laba omwana omuntu bamugjeyo mbusoga talina wadde sente ezigula engatto n'ennyambala ye yennyini tamanyi na Kampala wadde sub county emu mu Kampala mbwagenda Dubai ku kyala nokkiriza no stamping anti omuntu oyo agende ebweru. Olw'okuba babawo obusente obutonotono ku kisaawe ne muyisaawo bannayuganda ne mukukusa abantu bano ne bagenda ebweru bagenze n'endwadde bagenze tebamanyi na bye bagenda kukola. Olw'opportunities abannayuganda abalala bagendeyo mu makubo amatuufu bagenda kuzibajjako bonna nga Dubai bwe yakoze. Jordan yakikola, Oman yakikola. Wakyaliyo munnayuganda asobola ogenda Jordan. Ne lwaki temwebuuza lwaki Jordan yaggalawo opportunities lwaki yatusibira ebweru? Kyekintu kyekimu. Olwaleero mu abavubuka mumaze okulya ku buusi zammwe Dubai abakola bu video mbonalimbye njagala ombuulire Jordan yatuggalawo nga ne COVID teriiwo naye omanye ensonga lwaki yatuggalawo. Era kino kigenda ku applyinga buli wamu wonna. We mutadde fujjo lyammwe okwonoonera abannayuganda mubakukusa mubalimbye emirimu kuba mu abannayuganda bennyini mu ababikola. Abaana abali e Dubai abali stranded esaluja abeetunda bannayuganda abeetunda esaluja ku streets Ajumani abeetundirawo bonna balimbibwa mirimu. Waliwo kwabo bonna yagenda amanyi kyagenda okukola ebweru temwabalimba bulimbi temwabatwalira ku visit. Amawanga g'Abawarabu mugaonoonye gasiigibwa ekifaananyi ekibi bantu bakolerayo bwa malaaya bagendera ku mirimu mirala naye nga problem eri bannayuganda mmwe bennyini. Mwonoonye opportunity eri eggwanga Uganda olw'okuba nti gavumenti ya Uganda tennamanya nti yesinga okuganyirwa mu bantu okugenda ebweru eremeddwa n'okuteekawo amateeka amakakali ku bantu abakukusa abantu. Tebakomako tabannyinaffe bokka naye boonoona n'opportunities z'Abaganda baffe kubanga amawanga kati gakooye kasasiro wammwe gatandise kuggalawo bugazi. Lwaki abannayuganda tebakkirizibwa mu Jordan ate nga baggalawo nga ne COVID tannajja? Kwali kukukusa baana na kubatwala nga balina fake results ne certificates ez'ebirwadde ebyenjawulo. Ne batuuka ne bakebera ng'endwadde bazirina. Ne beegatta n'Abawarabu ne bazibasiiga. Jordan negamba
So empisa embi okukusa abantu n'okulya enguzi ku kisaawe Entebbe nkiddamu ye problemu ya buli kimu era amawanga mangi gagenda kutuggala. So kwavaayo wenna eno komenti yange era nnyanukulamu abavubuka b'e Dubai. Nze buli kyenvaayo okwogerako manti inako bwino seetumiikiriza bangi be mutwalayo n'abo abagenze e Dubai ambuulire gye baali bamukeberedde COVID baba wabuwi mpapula ku kisaawe olw'okuba baba basasuddeyo akasente batta opportunity za Uganda yonna. Okitegeera bulungi. So nkuba mulange eri gavumenti ya Uganda nga ngigamba nti bwetabeera kini nnyo nakutegeera ndi yesinga okufuna mu bantu ogenda ebweru amawanga nga gatuguliddewo opportunities abaana baffe bagende bakole. Uganda neetafaayo gamba nti katuteekewo eriisa ejjogi ku bantu abagenda okuvvoola n'okutandika okwonoona emirimu gino n'opportunities abantu ze balina ekintu kyonna kigenda kugwa ate nga Uganda yesinga okuganyirwamu. Kuba Dubai bweggulawo b'ensi endala abantu baffe bagende bakole. Uganda yeganyirwamu kuba abantu bafuna ebintu bingi bafuna amagezi ag'enjawulo ziri ensi zaakulaakulana bakulaakulanya famire zaabwe na biki naye bwe mutateekawo systems bano abavubuka abali e Dubai abajoze bannyinaffe ababakoze buli kimu kyonna ne babakukusa ne besanga bali mu bwamalaaya nga babalimbye emirimu mirala ne batandika okuvvoola buli opportunity gye tulina buli kimu kyonna kigenda kugwa. Okiwulira bulungi buli kimu kyonna kigenda kugwa nga Jordan bwe yatuggala ne Saudi ejja kutuggala ne UAE ejja kutuggala ne Qatar ejja kutuggala buli wamu wonna opportunities ffe abaana b'eggwanga babeere wano nga tebalina mirimu naye nga tebalina opportunity walala wonna we bagenda. Okitegeera bulungi. So gwe wenna avaayo okukola obutambi obw'enjawulo nga bwe mbulabye njagala osooka onnyinyonnyole Jordan lwaki yatuggala n'omaani nga tonnannyonnyola na bya UAE. Kubanze nkubuulira gano gakyali mabagga abaana abali ajumani abafuuse b'amalaaya abali e Saudi abafuuse b'amalaaya nga bafoosingibwa okufuuka b'amalaaya olw'okuba nti baakukusibwa nga babalimbye bye bagenda okukola ebweru bagenda kuleetera buli kimu kyonna okuba nti kiggalwawo kubanga abawalabu nabo bainvestigating abantu bano batuuka batya wano. Dabwe butaba bunafu bwa gavumenti omwana ayita atya Entebbe nga naawe omulaba talina wadde ezigula engatto agenda Dubai kusaasaanya kukyala Dubai atya abusente obutono bwe babawa ku bisaawa abaana ne bakukusibwa bugenda kwonoona opportunities zonna bwe babawa ne mubayisaawo ng'ebipapula balina bifo ebya COVID bugenda kwonoonera buli Munnayuganda opportunity yonna. Just mbadde ndipulaing abo zitera nnyo kuba na budde bw'abatali informed kubanga ebigambo bingi naye engeri gye muli nti muli Bannayuganda era mbadde nina okubaanukula mu ngeri eyo naye nga yeeyo submission yange gwe wenna ayogera kino na kiri nkubuuza lwaki Abannayuganda tebakyagenda Jordan na Oman. Ebyo bye abasuubuzi kambanjulire di Atika owa Atika Unisex Trends anti ona kutusaka emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 770M2 ye Lady Atika owa Atika Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo.